Gwena omulabi omulungi ali mukunda amanya gange bapita Brian wako ngonaku lwale lwanjawulo muko katini ali paza ina kagambo katiro gamba mbuno nakalandinga nakava kunyonyi bwe yagenda ke South Sudan sabo ngatamudeko ne Dr. Jose Chameleon omuganda agamba kutambula kulabo okudda kunyumya anabi agenda tunyumiza muko nanga kyo nokumanya kiri kimu musanze ku video shoot ya tugenda nyumya muko bingi Caron atunyonyole why did he decide to come and shoot the video from here tulika jansi kunyonyi kwegamba buli kimu kinyumo kamalo kamazi van music wali abana bembara mugamba nimbakunda munonga sibawa yenyogedde bitufu pazongo nyumye ni upazongo nyumye muganda wange bana yoli so smart wakava kunyonyi wakalandinga kulika Yesudi South Sudan aliving Embera yo ya nyonyi nebe okuya chikumba pazo obanika mallo yo kubalo ya minyisamu amadala nange kyampadde nnyo okwefumiitiriza ni kwa katonga kama ani akwambaza pazo bino sitone kulabika bwoti bay power one music aliwa ono vale music kambuza muko namwe beje biri embara ewa ebyo balo simu Uganda chimira andi mozi ya ghetto nange ndi ghetto youth toli ghetto youth magaga walanyo ndireka haso minagano kwesiona mageto youth ghetto youth mu ghetto youth mu lunyanko lichifuka ghetto youth Mulu Jamaica. Pazo. Kulika Yesu South Sudan but then nyawo kwa appreciate ngawe bali kusala ukola na talents zitandika. Kitufu. Ziba ne blessings z'amanyi ate ziba fresh nnyo. Vale yambalenga tu. Abantu babagala nnyo kuwulira ekizivaamu ate naffe tulaba omuyimbi nga ajja kutambula. So omwana ono abadde akola bulungi embalala. Ate zimu ku region ezisinga okwagala ebintu byenkola. Western baagala nnyo endongo yali Pazo. Naliko naawe embalala nze gwe bafana Kenzo twali ku Agip David Utalo ninga ndaba vibinga nnyo ku music vibinga nnyo oluyimba lw'emmundu mundu evuge batandikira nga nayimba yoko baleeta n'emiggo gyente nga emmundu evuge emiggo y'emmundu nga abasudani bawanikanga mundu kati bo bawanika miggo Sudani bangamba so kunyumiza olugendo lw'e Sudani obulungi luno oluyimba lwe twayimbi omanyife buli moment mu bulamu tugiyimbirako nti amaanyi mangi nakava ku nnyonyi nakatuuka katikati tetwagala abantu balekerengayo bye tuyise vale wali olinyeko ku nnyonyi nga bwe bakutereeza agenda girinnya kati kwalaga ogenda ku nnyonyi ali bulala tumulaba tuse kwambala tuvaayo tugenda shootingire tugenda shootingire agenda mu bbanga agenda mu nnyonyi mu bbanga alowooza nange mu bbanga sigenda ngenda mu bbanga sebo tulimu kukutula bikoligo aleta byalema bajjajjaffe byalema bakitaffe I know katubikutule tubijje obadde omaze ebbanga lyonna nga tolinnyako ku nnyonyi nali nagigaana kubanga ebikika byagaana Uganda eri mu politics waliwo okuyimba n'ogenda n'oyimbira ngoye Chameleon ayimbira mitwalo ebiri ejja $. Abala bayimbira ngoye abalala ajangu olambuleko kakati omuyimbi wadde visa kulambula nga bakaanira copyright nseko omuyimbi ng'akyali ku level yeyimbira engoye yeyimbira perfume yeyimbira okulya mumundeetere nja kumwetega nze kamusasulira tikiti bw'anajja ajja kusula wange ebyo byabayimbi bibalinyiramu ennyonyi neŋŋamba obulamu bwange siririnnya nnyonyi nga si yakitiibwa ndirinnya bagenda kunsasula era nagendedde mu business class no Dr. Jose Chameleon namaze business class ate nentuukira mbitiibwa kati kizibu nnyo promote okunninyisa ennyonyi olina okubeera ng'otegese business class kuba wali ogirinnyo nako zijja ne bavale music ate nga ngenda kusasulwayo ne bwe ziba $2,000 eza $. Kati tosobola kuntwala eri mugundi mwenkonome asikyalinya Pazo oluyimba luno mwalukoze it's a nice rhythm vale nyaga kumanya producer chi why did you choose Caron nebya bifana bwe bityo Ronnie Dadon ne Kesam Kesam chaliwo oyo nnyo nange Ronnie chali wange akali bakwata bakayite mukolo oluyimba tukole kimalayo okay yeah so why did you choose Caron for the video
He's one of the best directors in this country, I think. Yeah. Akola bulungi. Yes. Yaleta Platinum. Platinum Gempak music is Ate yamuleta from nowhere. I know. So nenzikiriza nti wayigira wo Luganda oli muyaye. Nze ndi muyaye nkulidde kamo cha rasta. Vale chenjaga kumanya kiri kimu like okutwaliza wamu. Why did you choose Puzzle for the collaboration? He's one of the best musicians. Era kyemba nkugamba kati ono omwami omulaba aina hit ezigenda mu meka n'okusukawo kati nze lwaki mbasibu sekwata kwoyo. I know. N'okwagaliza kikulu. Abayimbi bangi oyimba nabo oyimba ate n'aluta ne weebuuza n'alusabika. Yanona ki mu studio. Omwako naye oyimba n'akusabika collab n'akusabika tune. Ffe twabirabanga nga tuli bato. Era abayimbi abato bano bagamba beegendereze. Asobola okuyimba oluyimba lwe lw'amaanyi omuyimbi n'amusaba collab ng'ayagala ttolulu. So oyina okubeera politics wendo ng'asinga n'owa parliament. Bobi yakyogerako. Birimu politics w'amaanyi. There is no politics in music industry. In parliament. Tugenda ku nnyonyi. Tugenda kubuuka. Musoga waabwe agenda ku nnyonyi. Omuganda, omusoga, omunyakitara. True. That is the real unity. Real unity. But Bobi Wine asiba bitugamba. We are united by fate. We are not divided in any way. So kale Puzzle ebyenda biri nnyonyi. Niwe of course. Nawe kuli hapo embera yonna. Bwali eggulu ate avaayo. Asaba. Program Federation by the nsonga eyo. But Bobi Wine yagambye ssebo mwagala kubba na kulya sente ya muwi wa musolo. Nale musuza muyingirawo ne ngamba nze siva ku side y'abantu. Side y'abantu yeriwa. Side y'abantu. Ya Bad Bobi Wine. Ye Bobi Wine kwali tova. Abitex yangamba byonna mu nsi bikole. Tovanga ku side y'abantu. Era nzaba na Uganda nze banaganda ataka miliyoni ekimu. Ka miliyoni ekimubezezza wali ku side yaki. Kati njagala okugamba ebigambo bino. Inze njagala ensentegeere n'abalabi basanyuka ne NBS nga ndi ne Vale Music ne wako ne liri Puzzle. Nzo wali abangi wendaga. Abangi baliwo ku Federation. Abangi wali kati Bobi Wine muvume. Akaliro okawulire. Omwana bamuvuga. Tainanso bize ngomu. Alina. Endaffe bwe tubeera eno oluusi twemulugunya muno kana principal kako. Nega tosobola omuntu nze sivuma Bobi Wine. Omwana bamugambye tufunayo kwa bulo mirembe. Kubasaleza abakulu n'engamba amateeka tewagala bagafuga social media. Ogafuga social media Bobi Wine tasobya taddibwamu tatunulibwa mukamwa takola ki nawe ogagoberera. Ngagoberera bulungi era ngassaamu ekitiibwa nagawandiika n'ewange n'ogatibwa kisenge sirina gavuba. Ng'ovudde ne kwaga amateeka oyo Bobi Wine mugagga. Mugagga. Okitegeera. Richest okusinza ku Forbes magazine is the richest artist in East Africa. Nze badde ngenda nakugamba Uganda. Mu East Africa. Bw'oba onoonya obugagga bwo ng'oyita mu format za Bobi Wine ne formulas za Bobi Wine. Osobola obutabufuna kuba kati ye yafuna kati. Vale oli kuside ki? Y'abantu ndi muntu. Eggaali ya Bobi Wine yakolera. Oba ogirinnye oba togirinnya ekuleka. Ekulesa kati Kenzo afa kinensi oba kale Federation efa kinensi oba efa kine Bobi Wine. Oba Bobi Wine afa kine Federation. Anti kakati bw'atava ku Bobi Wine nze omunamasaka munaye mubulira. Mu byabala ne byalowooza ave ku Bobi Wine. Kenzo atuuse okudda emasaka essenyanga okulima va ku Bobi Wine. Muleke bangambye mbuno wagenda otegeka Abitex musajja we yagambye Kenzo lwagenda otegeka Gun Festival agenda mutekako Champion Gudo. Nze ekigambye era bwe kijja okuba abantu bajja gende wa Champion Gudo. Let me tell you. Bobi yanfuula gwe kyolaba. Okay. Yes. Zinagenda okutandika okumanya nti omuntu ayimba nga tonewozi yampadde ate nga Bobi yagambye bamuwe. Really? Yes. Nze oluyimba lwa Bobi Wine lwasooka okumanya nti ne Bobi Wine nga tanakyusa luyimba lwe because Kyagulanyi. Zinasooka okukola oluyimba lwa politics ng'agenda mu Kyadondo. Yes, Kyadondo. Yes. Nendo kweruli ne ku internet era lwatambula nnyo okusinga ku nnyimba zange zinalinamu ebyo ebiseera. Okay. Naye Bobi kyemuyigiddeko nti amanyo ku unity. Gwe Kamiliyoni omuyita musiru. Asi musiru. Tannaba kubaako kyayogera. Kamili. Olowooza tebalina ebyabwe nga ne Bobi Wine. Babirina ebyama. Embozi gye twanyumya atono kunnyonyaawo. Bebekulu asirise. Embozi gye twanyumya ne Kamiliyoni kunnyonyaawo okuva Entebbe okutuuka e Sudan. N'okuva e Sudan okudda. Balina ebyama byabwe nga bo ebyabwe bye baakula mu bulamu bw'okukula.
lwaki olowooza asirise Kenzo va ku Bobi Wine bw'oba toyagala kudda Ssenyange kulima ffe Bobi Wine twamuta naye amateeka agamutambulira mwagatimba mu nnyumba zammwe senge n'ogamba omukyala buli lunaku mugatunuleko bwembanga vaako muŋambe sirina gadda waffe Masaka kulima nze sikyasobola kulima muve ku Bobi Wine oba temwagala kulima ebala nkubuuzako gwena omulabi omulungi ali mukunda amanya gange bapita Brian wako ng'olunaku olwaleero lwanjawulo mukko katini ali paza alina akagambo katiro gamba mbu nno nakalandinga nakava ku nnyonyi yuno bwe yagendako South Sudan sebo ng'atambuddeko ne Dr. Jose Chameleon omuganda agamba okutambula kulaba okudda kunyumya alina byagenda otunyumiza mukko naye nga kyolina okumanya kiri kimu musanze ku video shoot ya tugenda nyumyamuko bingi Caroline atunnyonnyole why did he decide to come and shoot the video from here tuli kajjansi ku nnyonyi kwegamba buli kimu kinyumo kamala obukamazi van music wali abana b'embalala mugamba ki nimbakunda munonga sibaye wabyejogedde bituufu pazongo nyumye Upazongo nyumye muganda wange bana yoli so smart wakava ku nnyonyi nakatuuka kati wakalandinga kulika Yesudi South Sudan aliving embera yo yanyo negwe okuya kikumba pazo obalika mayoni okubalo yaminyisaamu amadaala nange kyampadde nnyo okwefumiitiriza nikwaketonga kamaanyi ani akwambaza pazo bino sitone kulabika bwoti bay power One music aliwa ono vale music kambuza muko namwe beje ebiri embara ewa ebyo bala simu Uganda chimira andi mozi ya ghetto zinanga ndi ghetto youth toli ghetto youth ba magagawala nyo ndireka haso minagano okwesiona mageto youth ghetto youth mu ghetto youth mu lunyanko le kifuka ghetto youth mu Jamaica puzzle kulika Yesu South Sudan but then nyawo ku appreciate ngawe bali kusala okola na talents zitandika kituufu ziba ne blessings z'amaanyi ate ziba fresh nnyo bale yambalenga tu abantu baba bagala nnyo okuwulira ekizivaamu ate naffe tulaba omuyimbi nga ajja kutambula so omwana ono abadde akola bulungi embalala ate ezimu ku region ezisinga okwagala ebintu byenkola ba western baagala nnyo endongo yali eri puzzle naliko naawe embalala nze gwe bafana Kenzo bali ku agip David Utalo ninga ndaba vibinga nnyo ku music vibinga nnyo oluyimba lw'emmundu mundu evuge batandikira nga nayimba yoko baleeta n'emiggo gyente nga emmundu evuge emiggo yemundu balinga abasudani bawanikanga mundu kati bo bawanika miggo esudani baŋŋamba so kunyumiza olugendo lw'esudani obulungi lwe luno oluyimba lwe twayimbi omanyi ffe buli moment mu bulamu tugiyimbirako nti amaanyi mangi nakava ku nnyonyi nakatuuka katikati tetwagala abantu tubalekerengayo bye tuyise vale wali olinnyeko ku nnyonyi nga bwe bakutereeza agenda girinnya kati kwalaga ogenda ku nnyonyi ali bulala tumulaba tutase kwambala tuvaayo tugenda shootingireyo tugenda shooting agenda mu bbanga agenda mu nnyonyi mu bbanga alowooza nange mu bbanga sigenda sebeni ngenda mu bbanga sebo tuli kukutula bikoligo byalema bajjajjaffe byalema bakitaffe tubikutule tubijje obadde omaze ebbanga lyonna nga tolinnyako ku nnyonyi nali nagigaana ebyebitika byagaana Uganda eri mu politics waliwo okuyimba n'ogenda n'oyimbira ngoye Chameleon ayimbira mitwalo 2 ejja ddoola abalala bayimbira ngoye abalala ajangu olambuleko wadde visa kulambula ndaba nga bakaanira copyright nseko omuyimbi ng'akyali ku level yeyimbira engoye yeyimbira perfume yeyimbira okulya mumundeetere nja kumwetega nze kamusasulira tikiti bw'anajja ajja kusula wange ebyo byabayimbi bibalinnyiramu ennyonyi neŋŋamba obulamu bwange siririnnya nnyonyi nga si yakitiibwa ndirinnya bagenda kunsasula era nagendedde mu business class no Dr. Jose Chameleon namaze business class ate nentuukira mbitiibwa kati kizibu nnyo promote okunninnyisa ennyonyi olina okubeera ng'otegese business class kuba wali ogirinnyo nako zijja ne bavale music ate nga ngenda kusasulwayo ne bwe ziba 2,000 eza dola kati tosobola kuntwala eri mugundi mwenkonome asikyalinya oluyimba luno mwalukoze is a nice redeem vale nyaga kumanya
Producer Chi, why did you choose Keron? Maybe I find out with you. Ronnie Dadon, ne Kesam. Kesam chaliwo oyo nnyo. Nange Ronnie chali wange. Okay. Yeah. So why did you choose Keron for the video? He's one of the best directors in this country, I think. Yeah. Akola bulungi. Yes. Yaleta balachiramu. Namgempa music is namwewa fewaka. Ate amuleta from nowhere. I know. So nenzikiriza nti wagira wo Luganda oli muyaye. Nze ndi muyaye kulide kama cha rasta. Vale chenja kumanya kiri kimu like okutwaliza wamu. Why did you choose Puzzle for the collaboration? He's one of the best musicians. Era kyemba kugamba kati ono omwami omulaba. Aina hit ezigenda mu meka. No kusukawo kati nze lwaki mbasimu se kwata koyo. I know. No kwagaliza kikulu. Ndi bangi oyimba nabo oyimba ate na aluta ne webuza nalusabika. Yanona ki mu studio. Omwako nayo oyimba nakusabika collab nakusabika tune. Efe twabirabanga nga tuli bato. Era abayimbi abato bano bagamba begendereze. Asobola okuyimba oluyimba lwe lw'amaanyi omuyimbi namusaba collab nga ayagala tolulu. So oyina okubeera politics wendo ng'asinga n'owa parliament. Bobi achogerako. Biri mu politics w'amaanyi. There is no politics in music industry. In parliament. Tugenda ku nnyonyi. Tugenda kubuuka. Musoga waabwe agenda ku nnyonyi. Omuganda, omusoga, omunyakitara. True. That is the real unity. Real unity. But Bobi Wine asiba bitugamba. We are united by fate. We are not divided in any way. So kali. Paze ebyenda biri nnyonyi. Of course. Nawe kulira abunya nnyonyi. Embera yonna. Bazali egulu. Ate avaayo. Program Federation by the nsongeyo. But Bobi Wine yagambye sebo. Mwagala kubba na kulya sente ya muwi wa musolo. Nale musuza muyingirawo nengamba nze siva ku side y'abantu. Side y'abantu yeriwa. Side y'abantu. Ya Bobi Wine. Ye Bobi Wine kwali tova. Abitex yangamba byonna mu nsi bikole. Tovanga ku side y'abantu. Era nzaba na Uganda nze bana ataka miliyoni ekimubezeza wali ku side yaki. Kati njagala okugamba ebigambo bino. Inze njagala ensentegere n'abalabi basanyuka ne NBS nga ndi ne Vale Music ne wako ne Lili Puzzle. Nzo wali abangi wendaga. Abangi baliwo ku Federation. Abangi wali kati Bobi Wine muvume. Akaliro okawulire. Omwana bamuvunda. Taina nsobize ngomu. Alina. Naffe bwe tubeera eno oluusi twemulugunya muno kana principal kako. Tosobola omutangi. Nze sivuma Bobi Wine. Omwana bamugambye tufunayo kwa bulo mirembe. Kubasaleza abakulu n'engamba amateeka tewagala bagafuga social media. Ogafuga social media Bobi Wine tasobya. Taddibwamu tatunulibwa mukamwa takola ki. Nawe ogagoberera. Ngagoberera bulungi era ngassaamu ekitiibwa nagawandiika n'ewange. N'ogatimba. Kisenge sirina gafuga. Vale. Ng'ovudde ne kwaga amateeka. Oyo Bobi Wine mugagga. Mugagga. Okitegeera. Richest okusinza ku Forbes magazine is the richest artist in East Africa. Very good. Nze badde ngenda nakugamba Uganda. Tuli mu East Africa. Okitegeeza bw'oba onoonya obugagga bwo ng'oyita mu format za Bobi Wine ne formulas za Bobi Wine. Osobola obutabufuna kuba kati ye yafuna kati. Vale oli kuside ki? Y'abantu ndi mu eggaali ya Bobi Wine yakoleera. Oba ogirinnye oba togirinnya. Ekuleka. Ekulesa kati Kenzo afa kinensi oba kale Federation efa kinensi oba efa kine Bobi Wine. Oba Bobi Wine afa kine Federation. Anti kakati bw'atava ku Bobi Wine nze munamasaka munaye mubulira. Mu byabala ne byalowooza ave ku Bobi Wine. Kenzo atuuse okudda e Masaka Essenyango okulima va ku Bobi Wine. Muleke bangambye mbuno wagenda otegeka fede Abitex musajja we yagambye Kenzo lwagenda otegeka Gun Festival agenda muteekako Champion Good. Nze ekigambye era bwe kijja okuba abantu bajja gende wa Champion Good. Let me tell you. Bobi yanfuula gwe kyolaba. Okay. Yes. Zinagenda okutandika okumanya nti omuntu ayimba nga Tony Wozi yampadde ate nga Bobi yagambye bamuwe. Really? Yes, nze oluyimba lwa Bobi Wine lwasooka okumanya nti ne Bobi Wine nga tanakyusa oluyimba lwe bikose Kyagulanyi. Zinasooka okukola oluyimba lwa politics ng'agenda mu Kyadondo. Yes, Kyadondo. Yes. Nendo kweruli ne ku internet era lwatambula nnyo okusinga ku nnyimba zange zinalina mu ebyo ebiseera. Okay. Naye Bobi kyemuyigiddeko nti amanyo ku unity. Gwe Kamiliyoni omuyita musiru. Asi musiru. Tannaba kubaako kyayogera.
Kamili boloza tebalina ebyabwe ngana ne Bobi Wine babirina ebyama embozi gye twanyumya atono kunnyonyawo Bebekulu asirise embozi gye twanyumya ne kamiliyoni kunnyonyawo okuva Entebbe okutuuka Sudan n'okuva Sudan okudda balina ebyama byabwe nga bo ebyabwe bye baakula mu bulamu bw'okukula lwaki olowooza asirise Kenzo va ku Bobi Wine bw'oba toyagala kwega Ssenyange kulima ffe Bobi Wine twamuta n'amateeka agamutambulira mwagatimba mu nnyumba zammwe senge n'ogamba omukyala buli lunaku mugatunuleko bwe mbanga vaako muŋŋambe sirina gadda waffe Masaka kulima nze sikyasobola kulima muve ku Bobi Wine oba temwagala kulima